The Newsroom, where untold story is revealed. So oyina abaana Koko mwana woddala. Koko ye second born wange badda shininga kuva mbuto nga kali talented kyobula abantu badde balina engombo amoti omwana oyo tugamba wa myaka emeka nenga musaidimira yalimu teenage tukolera so pastor manyo okujja n'atusabira era last week twali naye nenakwera saba mu kimwebaliza okujja naffe olusi n'atukwatiranga ne banfuuwa sente Mr. Amoti omubalanguzi ne Alex Muhanje kwoteka muwala we Koko olunaku olwaleero babadde ku the worship house Nansana ewa Pastor Wilson Bugembe era bingi ebigenze mu maaso n'okubeera nga bibaawo wabula njagala naawe obyerabireko bwerabizi n'amaaso go abiri laba comedy abadde mu church ebisesa ate ng'oluusi ebimu bikabya bambi emboozi ya Amoti ne Pastor Bugembe ekwasa ate ennaku newankubadde nga ku side endala esanyusa kati nno nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gyempereka like ate bw'ogyempera like munnange oba okoze kyamaanyi oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli sekinoomu ali eyo mu ngeri y'emu naawe agenda mu maaso n'okubeera nga wakalaba video zaffe nkusaba osooka osubscribinge munnaaye bw'omala osubscribinga osharingireko ne munno afune ate oba oliawo link y'omukutu guno kwosanga ebintu ebinyuma kankwe video eno eya Pastor Pastor Bugembe ng'agenda mu maaso n'okubeera nga yaniriza musajja mukulu amanyikiddwa nga Alex Muhanje. Muhanje yategeezezza n'agamba nti bangi bagenda mu maaso n'okubeera nga babeera eyo naye Pastor Bugembe y'omu ku abo avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga alaga abantu ab'ensi nti kyamakulu okubeera ne Katonda era ategeezezza nti kyekigambo akibabuulira era ne bwe baba eyo ebigambo abibagamba nkusaba nkuwa ebigambo bino ebya Alex Muhanje obiwulirizeeko. I'm always honored to come here. Pastor njagala kwebaza na Pastor takoma wano amanyi n'okujja eri ewaffe maybe mu abatamanyi fe abakola Comedy Store Uganda teenage tukolera so Pastor manyo okujja n'atusabira era last week twali naye nenakwera saba mu kimwebaliza okujja naffe olusi n'atukwatiranga ne banfuuwa sente Mr. Jeff yanfuuwa sente waliwo omuwala we yanfuuwa sente nempita mu audience yonna nga buli muntu ampa sente ate nga buli muntu aŋŋamba nzi ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kakati nno mu ngeri y'emu Koko asesezza abantu Amoti bwagenze maaso n'okubeera nga ategeeza nti omwana ono yalimu muzannyo gwa Saidi Mira naye n'omuzannyo gugenda myaka 20 nga mwena mirambirira gugenda maaso n'okubeera nga gwogerwako kye bagambirako nti omwana ono nga mukadde nnyo nnyini ddala nkusaba na kano okalabe. So oyina abaana Koko mwana woddala. Koko ye second born wange first born yoyo mukulu one first born producer ate nga engineer mubira ku bantu eri bakola ono kati Koko ye second born waliwo abalala kati Koko ali mugundi anjiyita eno yatirale tanka kati waliyo infantry waliwo amagye g'okuttaka ago nago lwendigayiwa wano nakyo kijja kuba webale na kusupportinga Koko na shining Koko kubadda shininga kuva mbuto nga kali talented kyobula abantu badde balina engombo amoti omwana oyo tugamba wa myaka emeka nenga musaidimira yalimu bwe ngamba nti yalimu yali baby ddala baby nenga mwali mu show yabeerangamu. Sanyu sokulaba. Nange sanyu.
kakati nno mukyala Amoti naye y'omu ku abo abatalutumidde mwana abaddewo nnyo nnyini ddala. Bugembe ategeezezza nti omukyala wa MC Mariachi, omukyala omusoga ndigaye era abeerawo nnyo. Nabyo kambikuwe. Mukyala Mariachi kwe kusaba n'atuula mu maaso. Mukyala Mariachi tuwuubireko. Yimuka owubire ku bantu. Bulijjo otulere bulijjo ojja n'otula emabega. Nkimanyi osabira wano. Bambi mukazi wattu naye wuubira ku bantu. Bange Mariachi alina omukyala. Era nze pastor we. You're welcome. Kati y'emboozi ya Amoti omubalanguzi ne pastor Bugembe empanvu ne wabula ate gwe wenna ali eyo nkusaba kimu nzikiriza njikuwe mwattu weerabireko ate ensonga oba oliawo ozinnyonnyoke. Amoti ategeezezza nti bukyanga abaawo ku myaka 25 gy'amaze mu comedy talabangayo musumba yadde amugamba nti ebintu by'okola birungi oba owaaye janguko mu church. Wabula Bugembe ategeezezza nti Amoti yali asabira nawuwe nga church ekyali Muyembe era omwana Koko yagendanga mu maaso n'okubeera ng'abeera mu ze tuyita kwaya z'abaana abato ne Sunday school nga bwe bigera maaso n'okwasaganyizibwa. Ebigambo bino bambi biwanvu at certain point bisesa ate nga biri a bit emotional. Nkusaba obirabe. Mukama mulungi ekiseera kyonna Wajjewo ekkooti. Ekkooti eno bulijjo gyeri era nga njirindisizza lunaku luno lwennyini. Kyemmanyi temera mwali mugirabyeko. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero okujja wano owa omusumba Bugembe gye bayita the worship house. Ekisookera ddala emyaka gye ngenda okukuza egy'ekivulu egya emyaka 25 25 years. Nebaza Katonda kubanga ebadde ejja n'ey'amaanyi. 25 years ezo teziri ku Amoti wabula kuziri ku fraternity yonna eya comedy mu Uganda tuweze emyaka 25. Mbadde ebbanga lyonna lye nkola comedy nga tumutandika sifunangayo ene single pastor agamba nti jangu ebintu by'okola mbyagala. It was this man yekka. So nga abasinga sigamba nti abasoma basibamanyi mba amamanyi era nga mbalaba naye ng'olaba byayogera birala nnyo nga ne Katonda baba abiwulidde ayinza omwokya omuliro. Wabula ne ndowooza nti pastor Bugembe ali mu lwali nti bintu byamukolera byenkola ddala ali mu lwali. Ngenda okulaba nga omusajja ngamba vidiyo yange gye ngenda okukola nkwetaaga era vidiyo ezasookera ddala ezimu za pastor Bugembe twalimu n'omugenzi Pade Bitama. So mujja neeno emyaka 25 gye tugenda okujaguza 13 Desemba e Lugogo. Pastor Bugembe mujja neeyo mwoli ddala nnyo ddala. Nebaza abantu bonna gye mubeera njagala muyinza okuba mubeera mu Kamooli naye nga munyumirwa bye tukola mugende mu maaso temukoowa kutuwagira kuba naffe tuli bantu ba Katonda era yatuwa n'ebitone yabituwa era n'akayimba nkalina aka gospel. Akayimba ako nakata ne vidiyo gyeri. Bakayita batya akayi Olimba baluyita Mukama oli muyaaye. Ekintu ekyo mujaga nti ne bonna oba olulabye olina ogenda ku YouTube ojja ddulaba gwe noonya tuyimbire mu stanza tegere. Saaluyimba bw'omu nalina omuvubuka omulala bamuyita eri bulamu gwe nayimba naye oluyimba olwo naye nga natandika nti ebintu by'Omukama nze binsobedde oli muyaaye Mukama oli muyaaye. Eri bulamu n'addamu ng'agamba atya simuyaye Mukama simuyaye fa batamutegeera.
era nga nyina ne kalayini keŋŋamba nze atamanyi neddi lwe ndifa nekirintwala nteebereza mukamo weetaaga n'olulaba oluyimba olwo kikulaga nti bwe ŋŋamba kati omuntu aba bw'oba owulidde oluyimba olwo ngije nduleseemu layini ngije ngireseemu naye najjukirira ku pasita Bugembe nga gospel oluyimba lwalina lwe yayimba ng'olaba oluyimba waliwo omuntu ayimba oluyimba lwa gospel ng'olaba ali waggulu nnyo alimbira eyo atuvuddeko ffe abali ku nsi naye nolaba omuntu n'ayimba oluyimba laganda lyawo nenjira mpolampola nentula mu bitooke mba nkyatema omulanga baganda omanyi ositooli eyo oluyimba lwolwo olumanyi nawulira nga omuntu anina ndi naye awo sosobola n'oluyimba olwo oluwulidde mukama oli muyaaye ebigambo by'ennyimba byebyo kuba buli muntu gyali eyo olina weoyomberamu ne mukama nomukama ne mukama kikyonjagaza ki gondeetera kino nondeetera kino obalaka ki temukikola tekibatuukangako ekintu ekyo kati oba oli awo later on ansa n'ogifuna n'ogamba so tulina enjogera yaffe egamba nti naye omusiru oyo ategeka comedy store abaaba ekigambo eba tulina gye tuwewaanamu ti omusiru oyo abuulira enjiri naye nga njogera yaffe siggwe naye nga tubeereeyo so nebanjanyumwebalinyomadde ddala mwebale okumpa mukisa nembeerako wano omusumba pasita Bugembe nonzikiza nenjogerako eri abantu bo bannaye tubaagala nnyo mwebale kwagala comedy temukoowa era nga olunaku olwo lunagino okujaguza 13 Desemba Lugogo pasita Bugembe mbadde nsaba nga situnatandika kusesa abantu kwolwo olunaku bambi otusabireko esho yaffe etambule bulungi byebyo mukama wange Amoti njagala mwebaliza Katonda Victor nasangako Amoti ayina emmotoka enkadde erimu soda erimu byonna mwebiri ngaki buli kyoyagala omuntu ekiyinza omuyisa mu bulamu buli kimu mwekiri singa babadde n'ekifaananyi ne bagitulaga tetwategedde naye namusanga Amoti ku mukolo kyenewunya ye speed gy'alina namugamba Amoti leero nga toli mmotoka yeerina ngamba abagole bagyeyazise nemuuliza how do you quickly think of that edde nnyo wano waliwo essabo eddene Amoti n'agamba eryo bwe lirivaawo nga manya Katonda gyali nga nzija nsaba lyavaawo bubinye baalisengolawo ne gureeda lyavaawo naye nga tewajja nalinge oluusi kale lwetwalolwe tujja kati njiringa myezi 2 nga nze nzija okusaba wano naye nga tondaba nsanga kyaki ejjudde nembeera ebweru era mbadde nsaba omwana wa kamera olumba oba otambuza kamera janguka ebweru tubeerayo eyo ngeno mujjudde ekyo mukikuireko mu ngalo bannaaye owulidde si buli kyaki nti ejjula soba ojja nosanga kyaki ejjudde manya nti amaanyi weegali g'amaanyi kama tumukubire engalo amen so bangamba nti otya mukama tolinnya nawe nti kale waliwo ekisiŋŋombo wabula ekyo kyawandiikibwa si ffe twakyeterawo nti mukutya mukama amagezi me gasookera ate ndabye ebbanga lyonna lye mbadde mutyamu ampa amagezi anyongera kumpa amagezi segedde so kale nga byebyo nosalawo tolinyira ddala mu kyaki oluusi bwe mba sirinnyeeyo mu kyaki ng'ebintu byaffe ebibeera oyimirira gwe kennyini nogamba mukama kyemmanyi batugamba buli wamu wooli era otuwulira era mbadde nsaba munsaasire sigenda kusobola kujja mu nnyumbayo naye wano kankigalire wano wendi era abambi nakwatirako munaye simanyi oba mukama mukazi wa musajja naye musajja wa ttabbu nnyo omukubireko mubugalo bannaye ekigero Beyond the Newsroom nze Deni yakutuusaako ensonga ku mukoti guno mbagaliza nno bye munjagaliza banywanyi okujjako nkujjukiza nti gweyagala olanga naffe tukubireko tujjagera maaso n'okubeera nga bizinensi yo tugikwasaganya butereevu nnyo nnyini ddala tusinkane nga mukama akkiriza mbeere bulungi. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.